abakyali abalamu tetwebaze Katonda Uganda waffe abamu muzadde waabwe abalala buli omu alina bwamuyita naye tuweereddwa omukisa okubeera ku mbaga ye esemba mu nsi. Katonda ffe tukwebaza olw'ekisa kyo ekingi. Abantu oluusi bagwa mu nnyanja emirambo ne gibula. Abantu oluusi bawambibwa ne bafulumizibwa ne batwalibwa ne bataddamu kulabikirako ddala. Naye tukwebaza nti ffenna abali wano tufunyeeko ku mukisa okujjanjaba Paul Kato Lubwama okutuuka lwavuddewo. Tukwebaza olw'ekyo nti watuwa omukisa omujjanjaba titune kye tukabira nti singa tujjanjabyeko tafudde akisidenti. Ffenna lyekkubo wabula titumanyi tugenda tutya. Nkwegeredde Mukama wange Taata, gumya famire, gumya ffenna ab'emikwano, gumya buli muntu yenna ali mu kifo kino, gumya eggwanga kubanga Kato Lubwama tabadde wa famire eno waali wagalamidde kati tayingidde na mu nnyumba, naye abadde w'eggwanga, abadde wa nsi yonna. Buli muntu gy'ali Mukama mugumye, era nkwegayiridde mpa ekisa. Obwedda nsaba ekisa neebuuze Mukama ntandikirawa okwogera ku mukwano gwange, naye mpa ekisa Mukama nneme kubeera nze, gw'oba obeerawo era gw'oba oyogera naffe ffenna nga nangwe oyogera nange, mu linnya lya Kristo Yesu Mukama waffe, amiina. Mukama yebazibwe. Tulina kumubaza kwebaza. Sikibeerangako kino bwe kiti. Nsiika mikwano gyange ne sifuna kakisa kubuulira njiri. Kaakati Kato Lubwama ono tukuze ffenna abadde ansingako emyaka 2. Nazaalibwa 1972. yazaalibwa 1970. Adasingako emyaka 2 twali twejeregajerega awo, naye natandika okubeerako ne Kato Lubwama mwaka gwa 9 ebwayiise. Era nze okusooka okuyingira mu theatre yali Kato Lubwama nga baleese omuzannyo ku Terrace View Theatre ebwayiise, nampa tiketi neŋŋendayo. Yansikiriza nnyo, naye nga ndi muntu wa kukola n'endya hand to mouth, so nga kimbeerera kizibu oluusi okugenda mu mizannyo, naye nga ajja ne twogera ebintu bingi n'ebimulanga nti ekyo kyoyogedde ekyo ngenda kiwandiikamu omuzannyo. So Kato Lubwama mbadde naye okuva mu mwaka gwa 9. Sijjukira kuwezaayo mwezi nga tetulabaganye, era neekuno tubadde situnaba kuweza wiisi ziwera 3 nga tetulabaganye. Kato Lubwama abadde ayagala abantu ate abadde ayagala Katonda. Ebigambo bingi ebisobola okwogerwa kubanga omufu teyeewozaako, naye Kato Lubwama si muntu abadde tayagala Katonda. Era nyina vidiyo, nyina still photos nga ze tusabe, n'afukamira nga takakiddwa tawaliriziddwa, ne muteekako emikono ne muteekako amafuta ne tusaba. N'aŋŋamba nti gwe waakiri nkukkiririzaamu kuba nakulaba era manyi nga wooli si ggwe, si magezi gaffe, abadde Katonda. So n'afukamira ne tusaba. Ne bwe yali agenda ettaka twasaba, ennaku ezo twali twakamaliza essaala yaffe bwe twamala okusaba awo bagitambuza ku social media. Twava mu bulamu obuli private gye twaliranga ebikomando ne tunywa caayi. Twava mu bulamu obwo bwe butyo, naffe situwamanya ngeri gye twayingira bulamu bulabika nti bukwata ku buli muntu yenna. Ne bwe muba temuyinaawo wa kamera era ogenda olaba nga kye mukoze nga ddakiika emu bakisuddeyo. Naye tuli wano okujaguza obulamu bwa Kato Lubwama.
era nze ku lwange is a hero. Okwogeeera is a hero. Gye twanyweranga caayi mukalu ne tulirako kituliriddeko okuvaayo n'otuuka ku ddala lino lyatuuseeko nti ng'omulambo gwe gugalamiziddwa ewaka gukomeziddwa waka ne tusangibwa nti tulinamu omuntu omunene mu gavumenti, deputy speaker, kya kitiibwa nnyo. This man has walked his journey. He has fought a good fight. Abadde fight atalyangako bya bwereere, tekituukikako kino. So ng'ate tali wano wokka nti agendagendako mu theatre, National Theatre, naye ate agendagendako ne mu Parliament bena kitegeddeko. So gye tuva mu ghetto nnyo. Ffe bantu abatali na ssuubi nti balitwalayo ebirango byaffe ne bisomebwa nti twafudde. Naye Katolubwama, I celebrate him nti yatuuka n'okukola TV. You can imagine abantu abadde batasuubira kutwalibwa birango kubisoma, n'akola TV. Era bwe yali agijjawo yajja n'aŋŋamba nti wabula oli musajja, ne mugamba ne siri musajja wabula Katonda yannyambye nyina abantu bannyambako tiyandisobodde kutambula. Nanga nti ebyaffe bizibu, abantu ne balaga emizannyo nga mirungi tebayinzaga nti basonde musasule bino mukole operational cost. Nanga nze njitadde naye n'aŋŋamba nti ayagala ssente ezivudde mu TV n'endala z'anaabafunye azimbe wano Kasozi kana azimbewo theatre production. In fact plan ze zibadde zaakuva mu nnyumba eno azimbe walala wano wabeerewo production ya Katemba, music ne films n'ebirala bingi. So nsaba abakungubazi bannange tutwale ensonga eno nga nkulu. Omuntu yenna omukulu ali wano, omusajja ono ajja kusanyuka nnyo gy'anaabeera nga ekintu kye yali aloota kikoleddwa kituukiddwako. Yapangisa ekizimbe kiba kya Muyindi awo Kodi Kampala, era nampita tugende tulambula nanga naleese obutebe bulungi, naye mu kaseera katono nga theatre nayo bagijjeewo kubanga yali apangisa bupangisa. Owekitiibwa Right Honorable anti kakati emitwe gyatabusedda Deputy Speaker wa Parliament, tusaba kubanga betutuma gwe tuba tutumye omuntu omutuufu. Mu Uganda mulimu theatre emu, nze gye mmanyi, National Theatre. Tusaba mukitutere mu nkola wabirewo theatres eziwera mu bitundu ebitali bimu. Abantu baba ne stress, abantu baagala okugenda okusanyukako, okusekako, okukyusa ku bulamu. Obulamu tebuli serious fraud, bwagalamuuko okulirakisinga. So kijja kuba kyamaanyi nnyo Parliament bwe yisaayo ekiteeso ekizimba theatre nebbulwamu amannya g'omusajja ono, nebbulwamu amannya ga Omulongo Kato Lubwama. Abadde n'ebirowoozo birungi. Nsanyukidde nnyo ennaku ze ezisembyeyo nti yamanya nti omutima gwe gujja omutwala n'atusingako ffenna, n'ayigino balinga lipooti n'agiwumuza wali ebbali, n'alivinga the last days in the happiest way. Abadde musajja, bw'aba ayagala kyannyanja akifuna, bw'aba alina mukwano gwe nga baleeta kirina agamba nzijjaawo kukima kyannyanja, ndowooza mikwano gye mwenna mukimanyi. Asanyusa, abadde musanyufu. Era tafudde nga abadde ku ndiri, baamutegeeza obulwadde bw'omutima si bwangu nnyo, naye engenda yonna gye yagenzeemu ye yagenze musanyufu. Ekituufu kiri nti tetuyinza kusanyuka, tolina wotandikira kusanyuka, naye ng'ekiraamo kyakuba nti tubeera wano tusanyuke, tucelebrating obulamu bwe. Alivinze bulungi obulamu bwe ne mu nnaku ezisembayo. Olwaleero tukuŋŋaanye wano tulina okusoomoozebwa
obanga ddala naffe bwe tuli batuwaakayana na munne eno embeera ekkakkanya. So tukubire Mukama engalo ez'amaanyi nti omusajja ono atukuŋŋaanyiza era atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Atujjukiza nti waliwo olunaku bwe ruti. Olunaku lwe bakuleetera mu kibokisi nga tomanyidde ddala kigenda mu maaso. Musajja ndowooza tumujjukireko nti akoze kodro 7. Akoze kodro 7 nti yazaalibwa mu gyensanvu, eyo si 7 esooka, n'afa ku ssaawa 7, eyo si 7 yakubiri, n'afa nga 7, eyo si 7 yakusatu, n'agamba tumale ennaku 7. So ate nga ffe Bibiri kale tukimanyi nti 7 is a number of perfection. Katonda bw'amala okutonda ensi, olubereberye lwakubiri, lwakusatu, lwakuna, lwakutaano, lwamukaaga, okusanyukira emirimu gye nti ensi eri perfect nga bw'agyagala. It was that 7th day n'awummula. So omuntu yenna ayagala okwogera ku Kato, njagala kiraba ekyo nti Kato has been blessed. That's why we are here, and he has ended a blessed man in this life. Kodro 7 tekoleka mukyagijjukira gyengambire neighborwo. Yazaalibwa ddi? Mu gyensanvu. N'afa ku ssaawa mmeka? 7. N'afa ng'ennaku z'omwezi mmeka? 7. N'atuwa ennaku mmeka ze tumala nga tukungubaga? 7. For the interest of Right Honorable Deputy Speaker, era afudde ku mulembe gwa 7. So ye buli w'omwetoloolezo oleeta 7, a number of perfection. Njagala okwogerako eri maama n'abaana. Bayibuli eyogera mu kitabo kya Joshua abasinga obungi temuze na Bayibuli naye kati Mukama yatugondezaamu ziri ku ssimu. Joshua essuula 1. Joshua essuula 1. Weewaawo ekyamateeka olwokubiri essuula ya 34 yesemba, tuleke tuyingire Joshua. Mu kyamateeka olwokubiri essuula ya 34 anaabaho omuwaaka Musa waafiira nga tatuusizza abaana ba Isirayiri mu nsi ensuubize. Era Bayibuli yetulaga mu kyamateeka olwokubiri essuula 3 Deuteronomy. Abavubuka tulina bangi abatamanyi kyamateeka olwokubiri. Buli omu Katonda n'abiyingiramu n'ategeeza Joshua nga bwe tugenda okusoma mu kitabo kya Joshua essuula 1. Bayibuli egamba bw'eti, ntandise n'olusoma nakyewozi tuweereze. Bahonorable mwenna mbasimu ekitiibwa, Mukama bampeera omukisa. Nze kanzikirize nti saaviisi yange ewedde, twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu. Tuyimirire ku bigere byaffe, kiri ekisoose tukisazizaamu, tuyimirire. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okussa ekimu okw'omwoyo omutukuvu bibeere naffe ffenna eri abooluganda bonna emirembe egitaggwaawo. Amiina. Mazima ddala obulungi n'ekisa tebiremenga okugenda naffe ennaku zonna ez'obulamu bwaffe. Naffe tunaatulanga mu nnyumba ya Mukama tuusa ku nnaku ennyingi. Kitiibwa kibe eri Katonda Kitaffe, eri Omwana, eri Omwoyo Omutukuvu, nga bwe kyali olubereberye, bwe kiri kaakano, bwe kiribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Buli omu ayagalize munne emirembe. Buli omu ayagalize munne emirembe. Musiyimuse tuzisabire Katonda aziwe omukisa, era n'ebigenda okuliibwa wano byonna bifuuke omukisa mu mbuto za buli muntu ne mu musaayi mu linnya erya Yesu. Mukama abaddizeewo, Mukama abe omukisa. Akazindalo kakomeza omwami abe misa ewedde. Engalo ez'amaanyi eri omusumba. Twongereze engalo tono nnyo, twongere engalo.
tweyanziza nnyo mukama wange njagala okwogera ekigambo kino nga nkijja ku mutima gwange.